abantu balina endwadde abantu baki naye ng'ekibaluma majini na bintu bitalabwako na bintu bitakola ki naye nga sente azirina ng'era asobola okuwanyisa sente afune obulamu bwe bukomewo era nga okategedde bulungi ekyokubiri ekintu kyonna lwakuba nti obutamanya butukola bubi nnyo bw'ogeraageranya ebintu bibiri okumanya ku kintu ng'okimanyiiko kyanjawulo nnyo n'okubeera mu kintu abantu bonna bamanyi ssente naye abazibeeramu batono basobola okuwa miliyoni 10 wano olwaliyo nga tozikwatangako ne zikulema okubala emiliyoni 10 basobola bw'oba tozikwatangako ofuna olina embeera gy'ofuna oyinza n'okunga era ozuulira ogenda kuzimbako ennyumba ng'oziwulidde kwolwo lwokka nga bazikuteeredde buteezaawo mu maaso osobola okwekakasaako n'obaga nti abayi simanyi kubala bw'oba tozikwatangako anti oyinza okubala emiliyoni y'essente n'ogiddamu emirundi 6 ng'obala kamu kitundu n'otamanya kati kati mu mbeera efaanana bw'etyo tukyali ku magini tuli mu mbeera ezo ffe tuli basawo abajjanjaba mu mbeera eyo naye wakati mu kubeera nga tukutereeza n'obwongo tukuyamba obwongo butereere era tukola nnyo counseling ne guidance ku bintu ebikwatagana mu mbeera eziri spiritual gwe ng'omuntu omanye how to deal with such things kikuyambako gwe ng'omuntu okufuna emirembe mu nsi eno ensi ewooma mu bintu ebiwooma ensi ewooma ensi yewooma wabula nkalubu nnyo nga totegedde principles zaayo amateeka omuntu anaagula ekintu kyonna kamera zino tuziriko wano ob'essimu bazikolerako obutabo obuzinnyonnyola naye bw'otawaayo obudde ku kasoma eyinza n'okulema okuoperatinga ate osobola kuba n'essimu yo ate zino tuziyina essimu za bbeeyi weebale nnyo naye nga ky'ozikolerako kye baagitondera ogikola balekengeze 100% ng'okozesako maybe even 3 nga tomanya kumanya nti ebintu ebimu osobola obikolerako weebale nnyo kati mu mbeera efaanana bw'eti ate essimu yo oba example era nayo ngenda kuginafu ya mukolwaki nti yo ng'essimu eyinza obutakukosa nga tobimanyi naye ate ensi si bw'eri yo buli butamanya obusasulira mu maanyi kituufu tulina sad stories tetuzoogera naye tuziyina muleme kututyesa tuziyina naye kale mu mbeera efaanana social media eno olowooza nti ogenda kugyogera ebintu byo ate ne bakuvunula bubi nebifuuka birala kati kyasalawo tusirike n'ebizibu byaffe kale olwaleero mbadde nsaba omukyala esi tutunulireko ku nsonga eziyinza okuviirako omuntu okubeera nti amagini gayingira mu bulamu bwe ne mu mubiri n'okubeera nti gasobola okumuwamba ye ng'omuntu tujja kutunulirako ezo ensonga omuntu ategeere mu bye tunnyonnyoddeko bitono nnyo ku bikwatagana n'amagini ensibuko yaabwo butya bwe gakola gali gatya galimu ebika galimu ba operatives ab'enjawulo okusinziira ku sekita buli sekita nga bw'olaba abantu bwe tuli waliwo abali mu governance waliwo abali mu bya bank waliwo abali mu byobufuzi waliwo bulungi waliwo bakopolo bulungi nnyo okategedde bulungi nnyo waliwo aba finance waliwo agali mu finance nkuwe ekyokulabirako abantu kye bagamba nti sente zimpita mu ngalo oba oliawo kati va ku kukuyita mu ngalo waliwo omuntu kyayogera nga sente azirina naye ng'okuzinyweza nakyo buzibu waliwo n'azirina naye nga tasobola kuzirabika bangi agamba alina ekikumi okategedde bulungi nnyo ne wabeerawo omulala ng'azirina naye nga tezifuse kizibu nga mu bizibu by'alina sente kizibu oba okategedde bulungi zitya sente zisobola okukutuma okukola ebintu ebikuleetera obulabe mu bulamu obwo ng'okuwa sente ezo Katonda okuzikuwa ate kye kintu ekisembayo okubeera nga kibi
ate okusinga okusigala ng'oli mwavu. Essawa za leero Katonda bw'akunyonyola n'agamba ngenda kuwa ssente ofune bino wammanga. Anti twagambye nti ffe twogera mazima. Anti oyogera bibanga. Ne kati abaana mu Uganda. You are free to take it or not. Kubanga kubanga ffe abakkiriza amazima. Tukakasa bulungi nnyo n'ebyokulabirako tubirina era tubalabye. Abantu Katonda abawadde ssente, abantu balina ssente. Maidi abantu balina ssente. Ate mu Uganda abasajja balina ssente. Abantu balina ssente nga togenze na bweru. Uganda wana tulina Uganda. Mu kubeera n'essente abantu balina ebizibu. Abantu balina endwadde ezitannyonnyolekeka. Abantu balina endwadde, abantu balwadde. Abantu balina endwadde, abantu baki. Naye ng'ekibaluma majini na bintu bitalabwako. Na bintu bitakola ki? Naye nga ssente azirina. Ng'era asobola okuwaanyisa ssente. Afune obulamu bwe. Obulamu bwe bukomewo. Era nga I see. Okategedde bulungi. Ekyokubiri, ekintu kyonna lwakuba nti obutamanya butukola bubi nnyo. Bw'ogeraageranya ebintu bibiri okumanya. Okumanya ku kintu ng'okimanyiiko. Kyanjawulo nnyo n'okubeera mu kintu. Abantu bonna bamanyi ssente naye abazibeeramu batono. Basobola okuwa miliyoni 10 wano olwayo nga tozikwatangako ne zikulema okubala. Emiliyoni 10. Basobola. Bw'oba tozikwatangako ofuna oyina embeera gy'ofuna. Oyinza n'okunga. Era ozuulira. Ogenda kuzimbako ennyumba ng'oziwulidde kwolwo lwokka nga bazikuteeredde buteezaawo mu maaso osobola okwekakasaako n'obaga nti abayi simanyi kubala. Bw'oba tozikwatangako anti oyinza okubala emiliyoni y'essente n'ogiddamu emirundi 6 ng'obala kamu kitundu. N'otamanya. Kati kumanya nti bando. Kati ssente abantu bazimanyi era abantu bazaagala. Naye ate ssente kirungo bulungo mu bulamu ekitambuza obulamu ne bubeera bulungi. Kibeautifyinga. It beautifies. To beautifying amaka g'abantu. Exactly. Kati ssente mu bulamu ate si kyetaago nnyo. Waliwo ebyetaago ebisookerwako ssente n'eryoka ejja oluvannyuma. Kubanga ekintu ekibeautifying ekintu kiba kitegeeza kibeautifying ekintu kye kisanzeewo. But it does not build that something. Yeah. So kati ssente. Kati jini liri awo. Nalyo weeriri nga ddoli kwasaganya ebyenfuna. Zikuyise mu ngalo. Abamu batuuka ne ku seri okubeera ng'oliwe bw'akola akasente n'agenda nako ewaka kabula. Gye ziri, gye biri tubirabyeko bingi nnyo era tubijjanjabye mu bantu bangi. Nga ssente zibula. From nowhere nga tewali abbye tewali akoze eki naye nga ssente zikubulako. Waliwo ebizitwala. Oba okitegeera bulungi. Waliwo kye bayita loss. Loss. Oyinvestinga tofuna. Gwegwe babba. Eva gwe ng'obeera mu khasara era eryo ejjini baliyita lya khasara. Lya loss. Likufiiriza. Ogula ettaka gwegwe babba. Gwegwe babba. Bw'okola business gwafiirwa bw'owola tebakusasula. Ezo shayatini nazo weeziri ezikola kwebyo ebintu. Oba kategedde bulungi. Lw'osuubudde gwe lw'otafuna. Abamu basuubula nga babeezawo na mirimu. Oli ng'asuubula ng'abeezawo mulimu. Capital just. Akuuma mulimu naye nga abantu bamulaba akola. Ate abantu bali e Kampala. Oba kategera bulungi. Abantu bali e Kampala. Ebintu bingi nga oli akuuma mulimu daima. Akuuma bamulabe. Kati ne wajja n'ekirala. Omuntu asobola okubeerawo ng'abantu bwe bakutunulira bakwesimisa balaba oli bulungi naye nga ggwe mulimu ndayo gwakimanyi. Ebyo byonna loss. Nsonyiwa okusala akirimi. Edda nga nkyali awo ku university, campus. Nga weba ngamba nti omusajja oyo akola Kampala, alina edduuka nga ndabira ddala. Olaba kyamaanyi. Ndaba kyamaanyi. Until then, bwe nabeerako e Kampala awo ne manya nti omuntu asobola okubeera mu dduuka nga capital omuyindi yamuwadde atunda azzeeyo. Azzeeyo ssente. Nga omuntu asobola okubeera awo nga ssente zonna z'akozesa mu dduuka aliyina naye nga looni talina muwadde 10 ekikye. Mu shayatini ezireetera ebyo mulimu ne kye bayiteera olutwe abantu nga bwe bakimanyi. Olutwe. Eyo nebeera possession obeera olina ekikuliko. Buli woba ng'odiringa ku bintu ebyali badde ng'ebifuna
omuntu akufuna bubi gwe balabamu obubbi gwe bateesiga ebigambo byo tebiwulirizibwa abantu kibayita kati oyo abaako ejjinni ng'ate ddyo likuzeemukko lyeyoleka n'okweyoleka obeera oyogera n'abantu we bati ne likwambala n'oyogera ebitakwatagana muntu nagayi muntu gwenkolagana naye ono ali nnomo muntu kasitaafu n'ekyo obukkiriza nga bufa togenda kumufunamu kirungi kiba ky'oba waze kumufunamu ebeera possession nayo y'amajinni. Katonda yakola omuntu talinayo kintu kye yamuwa kimutebenkeza nga mutima gwe kubeera nga Katonda mwali. Kiringa nga bw'onaalaba nti semaka ekireetera amaka okuyitibwa amaka muteekwa okuba musemaka. Kati semaka tosobola kumujja mu maka ne gasigala kyekimu. Kati Katonda tosobola kumujja mu mutima gwa muntu omuntu nasigala kyekimu. Oba okategedde bulungi ate nga in actual sense tosobola kumufulumyamu kubanga oyagala ogaana olina lwojja okubologa ogambe naye Mukama Katonda ekyo yakikola kiri automatic akulinako portion eziwera zaata akuteera gwe nga muntu era Katonda aba kubanga omuntu yamuggyako omukono naga nti genda nkutadde buti gwamanyi omuntu yali badde asobola okujemera Katonda enjembere zitayogerekeka oba okategeera bulungi era bangi obawulira nga babyogera oli abula kulwana naye abantu banyiivu ku Katonda olw'obutamanya oli n'atuuka nga awuli ayagala na kulwana na Katonda ate nga ina kicho sense bwe tukyogera wano abantu balwana ne Katonda gwe tokiraba abantu balwana naye enkya neggu Katonda akwata ekirungi n'akiwa omuntu omuntu n'atandika olwana naye asikakijja Katonda nga buno nsaalwa webale nnyo webale nnyo kati abantu balwana ne Katonda naye tosobola kukitunuulira n'okitegeera abantu balwanyisiza kati obufumbo tebakyayagala bufumbo obufumbo nga we tugambye wali nti oba tobwagala eno ng'olaba bwangu kati wawo otuuka ekiseera nogaa neemanyi njagala saagala kino kifuuse kyetaago kati mu bulamu bw'omuntu twabadde twogera ku kintu ekiyitibwa olutwe amajini agaleeta embeera ezifaananako bwe zityo omuntu okubeera possessed ng'olina shayitaani ekwonoona ne bwe baba mu bantu ekwambala n'ekukozesa ebintu ebitagwana mu bantu abantu be walifunyemu ebirungi ne bawunzika nga bakufunyeeko sayidi eri oba okategeera bulungi oyogera bubi oba oggoka toli mugumiikiriza opakuka omuntu n'agamba omukisa nga gubadde guleese kye guleese naye ggwe ng'omuntu olina ekizibu lwe lutwe nalyo jjini nalyo weeriri awo likola ku ekyo lyambala omuntu okutta ekifaananyi ekyo mu bantu kategedde bulungi olutwe abantu gye bali balina olutwe oba kategedde bulungi kati olwo olutwe era lwe luleeta abantu omuntu okubeera nga obeera accused ku bintu by'otamanyiiko bantu bakulonda mangu kino kyabuze wano naye gundi oyo gw'oba obuuza gundi osongebwamu engalo ne ku by'otamanyi oba okitegeera kati olwo lwonna lutwe naye nalwo lulina shayitaani eruleeta mu mbeera efaanana bw'etyo era abantu kyekibatambuza ebigere bwoya kugira kubagwa ku ntumbu nina olutwe bagamba nina olutwe bagamba nina olutwe mweyo embeera bwe kiti ekyo ekintu bwe kiba kijja era ne bwe gabeera maka bafumbo gye bali nga bbaawo omukyala anenya nnyo omusajja oba omusajja nga anenya nnyo omukyala bwebiri mu duniya kati bwe tuvaayo eyo tugenda kutunuulira mu mbeera ekikulu omusomo guno mugazi buli wookoona olaba nga weetaagisa naye olwaleero tujja kutunuulira ku nsonga ezireetera amajini okujja mu bulamu bw'omuntu oba okusemberera omuntu okutuuka n'okubeera nti naye yennyini ng'omuntu gasobola omuwamba n'aba ng'ate gamukozesa nga bwe gaagala negakukozesa nga bwe gaagala era tukutegeeza nti ekikukyusa okuva ku butonde bwo ye shayitaani n'ekusalirawo yo byeraba ebisaana okukolebwa ng'ate byo byekkozesa ebikuleetera nga bigenda kukuleetera ebizibu era yo sitaani kyova omusajja yali mutamivu yabagamba ezo emmandwa tewali yeekola esonyiwa tebadiiringa na bintu bitalabika oba se kyo n'obiweereza n'olowooza nti they won't pay back bikusasula odiiringa nabyo ati yo own risk kimanye
kati kiringanga mukwano gwe gwogambyeko nti agenze mu mbeera ezo naye nga mu kusooka yalina ebintu bye yali akkiririzaamu n'oluvannyuma n'abaako byakkiririzaamu tasobola kuviira yaawo era bimulumba kati aba alina kuba bijja mwataakinga lwaki obadde kasitoma waffe tumala gagendera awo era kyova olaba gwe tolabyeko ku bantu be bagamba ne bagamba nti omukadde waawo mulogo ne bakisimbirawo ebbanga ne kituuka ekiseera ng'omukadde ddala kituufu mulogo Katonda n'amusasula kubanga Katonda singa abadde tagaba mpeera ya kujeema abantu tebaaliyizenga nti obujeemu bubi kiba kitegeeza nti oyina okulabako ku ekyo ky'okoleredde mububi oba mu bulungi ojja kusasula ebyosaaga omukazi akeera ku makya n'afuna obujja ku baana bamugjawo n'abaloga bagwe eddalu Katonda n'abireeta ku makya nga byefudde ng'ate ye yazaala abalala ayina n'obutakifunako awo webale nnyo abaana be ne bazaala abalalu byebyo bye twayogerako mu generational curses emikono gyo gikola biki biki by'okola will you pay singa bakubanja enkya onaasobola okusustaininga amabanja g'oli mu kuwola onaasobola nga tonnaba kutunuulira nnyo muntu bizinesi ye kugweggwewo bw'eba yiyo onaasobola okukistandingamu nga ebibyo byebifa nga bizinesi yo yeefa kati kyekyo kye twogerako sitaani ye takola bya nkukutu akolagana naawe leero enkya n'akukosa kati ate ne Katonda waali you have to be accountable over everything you do na ku buli kimu ky'osalawo ogenda kubeera accountable nga bikutiisizza kakati zino ze zimu ku nsonga ezireetera naye nze muntu awuliriza kati nze bintu bingi byendabye kakati mu mbeera eyo zino ze zimu ku nsonga ezireeta amajinni mu bulamu bwaffe ekisookera ddala mu byonna al-ghadhabu shadid okunyiiga ekisusse ennyo bwe twogera ku okunyiiga kuno waliwo abantu abanyiiga nga waliwo ekimunyiizizza naye ate asobola okunyiiga ate n'asukka ekkomo ekyokulabirako bwe nkukuba oluyi n'onyiiga nnyo n'ontema ejjambiya n'onzijjako omukono baba tebakyabijjukira abasala emisango nti ddala kituufu omusajja ye yasosomo kuba oluyi lwaki nti gwe ate oba osusse ku gw'omulamuzi watemye mukono n'ogujjako kati waliwo ebibi bisingaŋŋana nabyo toddangayo kati okunyiiga kuno kuyina bye kuleeta mu mulamu w'omuntu era mu kunyiiga muyingiramu n'okunyiigira abalala osobola okunyiiga olw'okuba omuntu avuga emmotoka n'onyiiga olw'okuba omuntu alabika bulungi ekyo nga kikunyiiza nga kinyiiza omuntu n'onyiiga olw'okuba ewa neighbour baalidde ennyama n'onyiiga ebintu ebyo byonna bye twogerako nkola ya sitaani n'onyiiga olw'okuba omuntu ayambadde akagoye akalungi n'onyiiga n'ofuna n'obusungu obwaddala obutuuka ku sseri tabuuza muntu olw'okuba ayina ebirungi olw'okuba ayina ebirungi mu buli birungi byonna n'onyiiga olw'okuba omuntu yakusobezza n'onyiiga olunyiiga oluteetaagisa kunyiiga oba okategedde bulungi kikukuuma kitya bino byonna bye twogerako birina ekintu birina uniformity eri emu byonna tewaliwo kyofuna okuggyako nga kikuleetera okubeera lonely ate twagamba nti buli lw'obeera lonely sitaani waasinga okwagalira bw'onaaba onyiigira abantu bw'otyo buli akusobya katugende na kusobeza bokka buli akusobya n'omunyiigira olunyiiga olutaliiko kusonyiwa ogenda okwekanga ng'olina okubeera bw'otya era buli kye nnaayogera ngenda kukikuddizanga yaawo kuba yo shepaani kyesinga okwagala ku muntu oba amajini kye gaagala ku muntu kwe kubeera lonely lonely n'ensi eyo giraba bw'onaafuna obusungu n'onyiiga
ng'ebintu ebikunyiza bingi ogenda kutuuka ekiseera owulire ng'oyagala kubeera wekka toyagala bikunyiza toyagala bikutabula awo wewajjira kiri ekintu kye nakugamba enjogerezeganya eno ejja wakati wono omwoyo n'omuzimu obiwa obudde okwogera kye muyita imitating is it omuntu n'abeerawo nga alina ebintu byalowooza n'ebibuuzo bijja n'afuna ansa naye jjukire ebirowoozo ebyo byennyini bizimbirwa ku mbeera ey'okubeera nti kyolowooza nekyolaba nekyowulira kyetwogedde ne tugamba nti omuntu okubeerawo n'alowooza n'agamba nti ye omusajja oyo n'avuga emmotoka kale mazima naffe twalivuza emmotoka kirabe n'anyiiga kitukuba n'amazzi kyatusanga ne ku kkubo tekyatutwalako nga kyekimunyiiza yanyiiga lwekyo era omuntu asobola okukukyawa nga tolina kye wali omukoze oba okategeera bulungi n'abeera n'obusungu era waliwo ebintu ebimu Katonda byakola omuntu n'akulaga obusungu ku mbeera eteetaagisa noga nti bulijjo ndya naawe emmere nga bwoti woowulira gye ndi mbuulira amazima kati nga obeera ku social media owaddeko just emyaka nga ena tolina kye wali owulidde kati nibajja bakwatayo ensobi weebale nnyo awo omanya nti bulijjo abeefuula bakwagala nabo n'abalabanga ab'amaanyi ng'omboza tebakumanyi kola bakumanyi oba okategedde bulungi awo bannange kati okunyiiga kukukyayisa abantu naawe wennyini ng'omuntu ne kukukyaya abantu bakwetamwa ate nawe n'obeetamwa kitegeeza ogenda kubeera lonely mu kubeera lonely owadde omukisa amajini okubeera nga be babeera ababeesabeesabo bajja kujja ng'onyumye nabo loneliness evudde kuki kunyiiga nnyo onyiiga gwe buli akusobya kubanga wano mu nsi tugenda kuwangala bwe naakusisinkana osobola okunfunako ebirungi naye n'ebibi bisuubire oyo ye muntu alinomu wabula handling y'ensobi zaffe nanyiziza seeka naye ekituufu kya byonna kale kasita kinakikola kaŋŋumiikirize ku kino ate nakino nja mugambako ndabe ng'atereeza tusobole otambula n'otanyiiga nnyo kutuuka kusaligamba nti sagenda nakwogera naye maze buki oba olina ekikyamu oba tokikola normally olina ekikuyambako era ku ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe yatusomesa n'agamba nti al-ghadabu mina shaytaan okunyiga kuva eri sitaani n'agaba n'eddagala fa idha ghadiba ahadukum omu kumwe bw'abanga anyiize bw'aba ayimiridde olulimi ngezaako okulufuga luleme ggenda nnyo eno mu luwarabu lwaffe bw'abanga anyiize omu mu mmwe bw'abanga ayimiridde atuule sitaani terwana n'atudde bw'otuula amaanyi gagiggwa bw'oba obadde oyimiridde tuula kakati bw'otuula onaasobola olwana nga otudde tosobola bw'oba okutuula kugaanye weebaki weevunike wansi okwevunika kugaanye ayimuka agenda afune wuzu bw'anaaba amaze okufuna wuzu lwaki tumusembereza ku wuzu tugifuna n'amazzi ate shaitaani oba amajini gaatondebwa mu muliro ate omuliro tuguzikiza naki wa innama tutifau annaaru bilmaa'i amazzi tugazikiza naki omuntu bwe yeeyiwako amazzi ng'akyamuse era eryo ddagala erimu erisookerwako ne ku musujja omuntu gwe tulaba ng'alina olutentezo olwo tumuwa amazzi anaabe ly'eddagala erisookerwako ate agannyogoga cold water lwaki thuumu zino ze zireeta omubiri okubeera nga mpozi era thermometer bagita anti olabe olulimi oluwarabu bwe luyingira buli wamu era bagita thermometer then kakati mu luwarabu bayita omuliro ogwo ogukumibwa mu muliro baguyita juthum oba okategeera bulungi kati kiba kitegeeza nti shaitaani yeyingira mu mubiri gw'omuntu neekumamu omuliro obusungu ne bujja okuguzikiza era omuntu bw'anyiiga ogenda okulaba nga ne flowing y'omusaayi erinnya waggulu
atandika okukola ebikolo bitali bya bulijjo. Musajja gwe mutamanyi nti bulijjo abuuka n'abuuka n'akasuka tteke n'akuba eŋŋuumi n'ajjamu essaati n'asumulula amapensa. Ebyo byonna ebikola byakola bikulaga ki? Waliwo ekimukozesa. Ekimutawaanya. Waliwo ekimukozesa ebikolwa ebyo byatakola ki? Byatakolanga bulijjo. Biza n'omuleetera n'obuzibu. Okunyiiga. Kati ora akuba omuntu n'amutta n'omutwala ebizira. Kategedde bulungi naye ng'obuzibu bwavudde ku ki? Era ogenda nga sitaani ya. Ku busungu obuyitiridde. Tetwogera ku busungu buno obuli nnomu. Omuntu okunyiiga mu kya bulijjo. Naye waliwo ekisu. Katonda yakola omuntu. Talinayo kintu kye yamuwa. Kimutebenkeza nga mutima gwe kubeera nga Katonda mwali. Kiringa nga bw'onaalaba nti semaka ekireetera amaka okuyitibwa amaka muteekwa okuba musemaka. Kati semaka tosobola kumujja mu maka ne gasigala kyekimu. Kati Katonda tosobola kumujja mu mutima gwa muntu omuntu n'asigala kyekimu. Oba okategedde bulungi. Ate nga in actual sense tosobola kumufulumyamu kubanga oyagala ogaana olina lwojja okubologa ogambe naye Mukama Katonda. Ekyo yakikola kiri automatic akuinako portion eziwera. Zaata akuteera gwe nga muntu era Katonda abakubanga omuntu yamujjako omukono naga nti genda nkutadde buti gwamanyi omuntu yali badde asobola okujemera Katonda enjembere zitayogerekeka. Oba okategeera bulungi era bangi obawulira nga babyogera. Oli abula kulwana naye abantu banyiivu ku Katonda. Abantu banyiivu ku Katonda olw'obutamanya. Oli n'atuuka nga awuli ayagala na kulwana na Katonda. Ate nga ina actual sense bwe tukyogera wano abantu balwana ne Katonda. Gwe tokiraba? Abantu balwana naye. Enkya neggu. Katonda akwata ekirungi n'akiwa omuntu. Omuntu n'atandika olwana naye. Asikakijja Katonda nga buno. Nsaalwa. Webale nnyo. Webale nnyo. Kati abantu balwana ne Katonda. Naye tosobola kukitunuulira n'okitegeera. Abantu balwanyisiza kati obufumbo tebakyayagala bufumbo. Obufumbo nga we tugambye wali nti oba tobwagala eno ng'olaba bwangu. Kati wawo otuuka ekiseera noga neemanyi. Njagala saagala kino kifuuse kyetaago. Kati mu bulamu bw'omuntu twabadde twogera ku kintu ekiyitibwa olutwe. Amajini agaleeta embeera ezifaananako bwe zityo. Omuntu okubeera possessed ng'olina shayitaani ekwonoona ne bwe baba mu bantu. Ekwambala n'ekukozesa ebintu ebitagwana mu bantu. Abantu be walifunyemu ebirungi ne bawunzika nga bakufunyeeko sayidi eri. Oba okategeera bulungi. Oyogera bubi, oba oggoka, toli mugumiikiriza, opakuka. Omuntu n'agamba omukisa nga gubadde guleese kye guleese naye ggwe ng'omuntu olina ekizibu. Kati lwe lutwe. Nalyo nalyo weeriri awo. Likola ku ekyo lyambala omuntu okutta ekifaananyi ekyo mu bantu. Kategedde bulungi. Olutwe. Abantu gye bali balina olutwe. Oba kategedde bulungi. Kati olwo olutwe era lwe luleeta abantu omuntu okubeera nga obeera accused ku bintu by'otamanyiiko. Abantu bakulonda mangu. Kino kyabuze wano naye gundi oyo gw'oba obuuza gundi. Osongebwamu engalo ne ku by'otamanyi. Oba okitegeera. Kati olwo lwonna lutwe. Naye nalwo lulina shayitaani eruleeta mu mbeera efaanana bw'etyo. Era abantu kye kibatambuza ebigere bwoya kugira kubagwa ku ntumbu. Nina olutwe bangamba nina olutwe bangamba nina olutwe mweyo embeera bwe kiti ekyo ekintu bwe kiba kijja. Era ne bwe gabeera maka bafumbo gye bali nga bbaawo omukyala anenya nnyo omusajja oba omusajja nga anenya nnyo omukyala. Bwebiri mu duniya. Kati bwe tuvaayo eyo tugenda kutunuulira mu mbeera ekikulu omusomo guno mugazi. Buli w'okoona olaba nga weetaagisa. Naye olwaleero tujja kutunuulira ku nsonga ezireetera amajini okujja mu bulamu bw'omuntu. Oba okusemberera omuntu okutuuka n'okubeera nti naye yennyini ng'omuntu gasobola omuwamba. N'aba ng'ate gamukozesa nga bwe gaagala. Ne gakukozesa nga bwe gaagala. Era tukutegeeza nti ekikukyusa okuva ku butonde bwo ye shayitaani n'ekusalirawo yo byeraba ebisaana okukolebwa ng'ate byo byekkozesa ebikuleetera nga bigenda kukuleetera ebizibu. Era yo sitaani kyova omusajja yali mutamivu yabagamba ezo emmandwa tewali yeekola esonyiwa. Tebadiiringa na bintu bitalabika oba sekyo n'obiweereza n'olowooza nti they won't pay back.
bikusasula odiringa nabyo ati yo own risk kimanye kati kiringanga mukwano gwe gwogambyeko nti agenze mu mbeera ezo naye nga mu kusooka yalina ebintu bye yali akkiririzaamu n'oluvannyuma n'abaako byakkiririzaamu tasobola kuviira yaawo era bimulumba bijja mwataakinga lwaki obadde kasitoma waffe tumala gagendera awo era kyova olaba gwe tolabyeko ku bantu be bagamba ne bagamba nti omukadde waawo mulogo ne bakisimbirawo ebbanga ne kituuka ekiseera ng'omukadde ddala kituufu mulogo Katonda n'amusasula kubanga Katonda singa abadde tagaba mpeera ya kujeema abantu tebaaliyizenga nti obujeemu bubi kiba kitegeeza nti oyina okulabako ku ekyo ky'okoleredde mu bubi oba mu bulungi ojja kusasula ebyosaaga omukazi akeera ku makya n'afuna obujja ku baana bamugjawo n'abaloga bagwe eddalu Katonda n'abireeta ku makya nga byefudde ng'ate ye yazaala abalala ayina n'obutakifunako awo weebale nnyo abaana be ne bazaala abalalu byebyo bye twayogerako mu generational curses emikono gyo gikola biki biki by'okola will you pay singa bakubanja enkya onaasobola okusustaininga amabanja g'oli mu kuwola onaasobola nga tonnaba kutunuulira nnyo muntu bizinesi ye kugweggwewo bw'eba yiyo onaasobola okukistandingamu nga ebibyo byebifa nga bizinesi yo yeefa kati kyekyo kye twogerako sitaani ye takola bya nkukutu akolagana naawe leero enkya n'akukosa kati ate ne Katonda waali you have to be accountable over everything you do na ku buli kimu ky'osalawo ogenda kubeera accountable nga bikutiisizza kakati zino ze zimu ku nsonga ezireetera naye nze muntu awuliriza kati nze bintu bingi byendabye kakati mu mbeera eyo zino ze zimu ku nsonga ezireeta amajinni mu bulamu bwaffe ekisookera ddala mu byonna al-ghadhabu shadid okunyiiga ekisusse ennyo bwe twogera ku okunyiiga kuno waliwo abantu abanyiiga nga waliwo ekimunyiizizza naye ate asobola okunyiiga ate n'asukka ekkomo ekyokulabirako bwe nkukuba oluyi n'onyiiga nnyo n'ontema ejjambiya n'onzijjako omukono baba tebakyabijjukira abasala emisango nti ddala kituufu omusajja ye yasosomo okuba oluyi lwaki nti gwe ate oba osusse ku gw'omulamuzi gwe watemye mukono n'ogujjako kati waliwo ebibi bisingaŋŋana nabyo toddangayo kati okunyiiga kuno kuyina bye kuleeta mu mulamu w'omuntu era mu kunyiiga muyingiramu n'okunyiigira abalala osobola okunyiiga olw'okuba omuntu avuga emmotoka n'onyiiga olw'okuba omuntu alabika bulungi ekyo nga kikunyiiza nga kinyiiza omuntu n'onyiiga olw'okuba ewa neighbour baalidde ennyama n'onyiiga ebintu ebyo byonna bye twogerako nkola ya sitaani n'onyiiga olw'okuba omuntu ayambadde akagoye akalungi n'onyiiga n'ofuna n'obusungu obwaddala obutuuka ku sseri tabuuza muntu olw'okuba ayina ebirungi olw'okuba ayina ebirungi mu buli birungi byonna n'onyiiga olw'okuba omuntu yakusobezza n'onyiiga olunyiiga oluteetaagisa kunyiiga oba okategedde bulungi kikukuuma kitya bino byonna bye twogerako birina ekintu birina uniformity eri emu byonna tewaliwo kyofuna okuggyako nga kikuleetera okubeera lonely ate twagamba nti buli lw'obeera lonely sitaani waasinga okwagalira bw'onaaba onyiigira abantu bw'otyo buli akusobya katugende na kusobeza bokka buli akusobya n'omunyiigira olunyiiga olutaliiko kusonyiwa ogenda okwekanga ng'olina okubeera bw'otya era buli kye nnaayogera ngenda kukikuddizanga yaawo kuba yo sheitaani kyesinga okwagala ku muntu oba amajini kye gaagala ku muntu kwe kubeera lonely
lonely nense yo giraba wobe mu lonely bona afuna obusungu n'onyiiga ng'ebintu ebikunyiza bingi ogenda kutuuka ekiseera owulire ng'oyagala kubeera wekka toyagala bikunyiiza toyagala bikutabula awo wajjira kiri ekintu kye nakugamba enjogerezeganya eno ejja wakati wono omwoyo n'omuzimu obiwa obudde okwogera kye muyita imitating is it omuntu n'abeerawo nga alina ebintu byalowooza n'ebibuuzo bijja n'afuna ansa naye jjukire ebirowoozo ebyo byennyini bizimbirwa ku mbeera ey'okubeera nti kyolowooza nekyolaba nekyowulira kyetwogedde ne tugamba nti omuntu okubeerawo n'alowooza n'agamba nti ye omusajja oyo n'avuga emmotoka kale mazima naffe twalivuza emmotoka kirabe n'anyiiga kitukuba n'amazzi kyatusanga ne ku kkubo tekyatutwalako nga kyekimunyiiza yanyiiga lwekyo era omuntu asobola okukukyawa nga tolina kye wali omukoze bulungi nnyo oba okategeera bulungi n'abeera n'obusungu era waliwo ebintu ebimu Katonda byakola omuntu n'akulaga obusungu ku mbeera eteetaagisa noga nti bulijjo ndya naawe emmere nga bwoti woowulira gye ndi mbuulira amazima kati nga obeera ku social media owaddeko just emyaka nga ena tolina kye wali owulidde kati nibajja bakwatayo ensobi weebale nnyo awo omanya nti bulijjo abeefuula bakwagala nabo n'abalabanga ab'amaanyi ng'omboza tebakumanyi kola bakumanyi oba okategedde bulungi awo bannange kati okunyiiga kukukyayisa abantu naawe wennyini ng'omuntu ne kukukyaya abantu bakwetamwa ate nawe n'obeetamwa kitegeeza ogenda kubeera lonely mu kubeera lonely owadde omukisa amajini okubeera nga be babeera ababeesabeesabo bajja kujja ng'onyumye nabo loneliness evudde kuki kunyiiga nnyo onyiiga gwe buli akusobya kubanga wano mu nsi tugenda kuwangala bwe naakusisinkana osobola okunfunako ebirungi naye n'ebibi bisuubire oyo ye muntu alinomu wabula handling y'ensobi zaffe nanyiziza seeka naye ekituufu kya byonna kale kasita kinakikola kaŋŋumiikirize ku kino ate nakino nja mugambako ndabe ng'atereeza tusobole otambula n'otanyiiga nnyo kutuuka kusaligamba nti sagenda nakwogera naye mumaze buki oba olina ekikyamu oba tokikola normally olina ekikuyambako era ku ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe yatusomesa n'agamba nti al-ghadabu mina shaytaan okunyiga kuva eri sitaani n'agaba n'eddagala fa idha ghadiba ahadukum omu kumwe bw'abanga anyiize bw'aba ayimiridde olulimi ngezaako okulufuga luleme ggenda nnyo eno mu luwarabu lwaffe bw'abanga anyiize omu mu mmwe bw'abanga ayimiridde atuule sitaani terwana n'atudde bw'otuula amaanyi gagiggwa bw'oba obadde oyimiridde tuula kakati bw'otuula onaasobola olwana nga otudde tosobola bw'oba okutuula kugaanye weebaki weevunike wansi okwevunika kugaanye ayimuka agenda afune wuzu bw'anaaba amaze okufuna wuzu lwaki tumusembereza ku wuzu tugifuna n'amazzi ate shaitaani oba amajini gaatondebwa mu muliro ate omuliro tuguzikiza naki wa innama tutifau annaaru bilmaa'i amazzi tugazikiza naki omuntu bwe yeeyiwako amazzi ng'akyamuse era eryo ddagala erimu erisookerwako ne ku musujja omuntu gwe tulaba ng'alina olutentezo olwo tumuwa amazzi anaabe ly'eddagala erisookerwako ate agannyogoga cold water lwaki thuumu zino ze zireeta omubiri okubeera nga mpozi era thermometer bagita anti olabe olulimi oluwarabu weruyingira buli wamu eri bagita thermometer then kakati mu luwarabu bayita omuliro ogwo ogukumibwa mu muliro baguyita juthum oba okategeera bulungi kati kiba kitegeeza nti shaitaani yeyingira mu mubiri gw'omuntu neekumamu omuliro obusungu ne bujja okuguzikiza
era omuntu bwanyiga ogenda okulaba nga ne flowing y'omusaayi erinnya waggulu atandika okukola ebikolo bitali bya bulijjo musajja gwe mutamanyi nti bulijjo abuuka n'abuuka n'akasuka tteke n'akuba eŋŋuumi n'ajjamu essaati n'asumulula amapensa ebyo byonna ebikola byakola bikulaga ki waliwo ekimukozesa ekimutawaanya waliwo ekimukozesa ebikolwa ebyo byatakola ki byatakolanga bulijjo biza n'omuleetera n'obuzibu okunyiiga ora akuba omuntu n'amutta n'omutwala ebizira okategedde bulungi naye ng'obuzibu bwavudde ku ki era ogakola nga sitaani ku busungu obuyitiridde tetwogera ku busungu buno obuli nnomu omuntu okunyiigamu kya bulijjo naye waliwo ekisukagaliza omuntu okufa notuuka oba kitegeera bulungi obwo obusungu obw'okumutima ng'omuntu ayina ekyo then ekyokubiri alhuzuni ashadid omuntu okwenakuwaza ekisusse okwenakuwaza oba kye bayita okwekubagiza okimanyi bulungi era maama ffe tetulina kye tusobola kukola era maama ffe twasiraana ffe nno newaffe omusaayi gwaffe mwavu maama munnange okiika ensingo ku buli kimu owa amaanyi omukono gwo gwa kkono okubeera nti gubeera gw'amaanyi era ne guyita n'ebyokwola ebirala oba okategedde bulungi mu mbeera eyo bw'oba weekubagiza oyinza okwekubagiza ng'oli mu bantu ojja kwesosola era abantu bwe batyo batera nnyo bakazaako ekintu ky'entondo kakati tubadde tusonda ssente z'omukolo wano gundi yaleese 10 ono yaleese 2 ate maama ffe abaavu tunaayogera ng'ava mu bantu ati mu kuvaawo ate mu muli abaali muyambi kategedde bulungi avudde bantu shayitaani terina lwegenda kukosa nga temaze kulemesa bantu kubanga bwe buba bugagga bwe tubala obugagga kyeki osooka kuba n'abantu buli lwobeera ne numbers it means amount yeri waki waggulu buli lwokendeera nga toyina numbers you have nothing bwe kuba kumanya essawa za leero nga musimu y'omanya abantu 3 n'ofuna ekizibu kya mitwalo 2 n'okuba essimu 3 nga bonna tebazirina oba towedde kakitegeeza numbers nene tukagezesa abantu tulina enamba 10 naye abaali wasootwa 5 kati embeera ezo zonna kitegeeza zeetoololera nagambye ngenda zizzayo zonna nga zeekwata ku kintu kitya kukutta mu bantu kakati abantu bana bagamba abantu bantama abantu nava ku bantu exactly era kyekimu nyongera abantu nava ku bantu ye naavaawo mu bantu n'afuuka nsolo oba naye akyali mu bantu temanyiza bantu nanti ekibuuzo ekikulu abantu bakutama naawe weetamwa kubanga naawe oli muntu bannange kibuuzo weetamwa abantu otuuseewa bwe twagala okumanya otuuseewa gwatalina bantu kiki kyogenda okukola mu nsi eno nga tolina bantu oneeziika kuba kyekisembayo bona batosobola kweziika then you are a fool bw'oba osobola okwogera ekintu ekyo n'ogamba nti nze nja kubawunyirira banziike okuziika kulimu era ebika era omuntu abadde laavebo oba ng'ali laavi ne baba bamuziikira biba byanjawulo naye tekitegeeza nti abantu baba tebaamukola bubi era nakino nakyo kya bukendeevu omuntu okubeera nga buli w'okolagana n'abantu olaba mangu ensobi z'abantu manya naawe ate oli mulwadde oyina ekizibu kubanga omuntu alina sayidi 2 ze ziri ze twayogerako emabega ayina ennungi ayina n'embi nti omuntu era wamusanga osobola omusanga nga mulungi mu kirala naye nga ayomba naye nga ate wano bikwatagana okuyambako wano naye nga ayombayomba nnyo olina omusanga nga yeerondalonda weebale nnyo olina omusanga nga kale olugambo ddo aluyina naye nga ate ku birala mulungi kati ekyo kiri mu butonde bwaffe kitegeeza tuba tulina okuyiga okubeera n'abantu exactly era gwe bw'olaba nga abantu bye bakola bikuggyako bikaseera mulwadde baana ejjini lyatuula manya oli muki oli mulwadde kubanga olumbe olugenda okukuluma olusookera ddala olw'obwavu nga tetunnabala ssente bwavu bw'abantu era kyova olaba nti omuntu eyafiisa abantu n'abamalawo bamuyita munkuseere
omuntu sere talika yamba talika asasira talika kola kitali atenga ne munsi muno nkikakasa bulungi nnyo taliyo omuntu gwe bayita omuntu sere taliyo twetaaga abantu obviously twetaaga abantu tubeetaaga era omuntu okubeera mu bulamu obulungi oteekwa okuba ng'owangaala n'abantu era ky'ova olaba nti obukwakulizo omwe mwennyini mu bugaba nze bwe mba wakufumbya enjaga omusajja nga yakuzibwa ki bantu amanyi okudiringa n'abantu njagala omuntu alina empisa azikola ku kikubisolo ku bantu oyagala omuntu kati kankulage n'ekyokulabirako ku abantu kye bawanika ennyo ze ssente okubeera ne ssente mu nju ng'ozirina nga mu nju osulamu wekka kirina amakulu ssente zirina amakulu nga zirina bye zikola ku bantu abalala n'owo omuntu omulimu najja n'akukolera ky'oyagala bw'onaabeera ne ssente zo nga tolina muntu gw'oziwa kukolera ky'oyagala then money is nothing. I see. So at the end of the day we need people. Not at the end of the day, from the beginning to the end of life we need people. We need people. So enjogera y'abantu more than money. Yes, because tusagamba nti wakowa abantu wagana abantu wakowa abantu ng'olina business abani agenda okugula ani anagula kati tegubere mukisa omwami bamuyita wamwa tuyakoma kagubere mukisa omwami bamuyita Simon Senkai omumanyi omwami muwulire yagala n'ayogera ekintu na kale abantu ogamba abantu tebasiima kyevala bavaako n'oluzi lulekerawo okuwa amazzi kubanga naye tosiima. Exactly. N'omusana gulekerawo okwaka. Omusana gulekerawo kubanga nawe tokola ki? Tosiima. N'omulimu gwo nagwo gukwecyangeko kubanga eggulo wagugyemu ssente ne leero lwaki okeerayo? Lwaki okeerayo? Wekkusi. So we need people. We need people more than anything else. Ne bwe guba mukisa. Tewaliyo mukisa gukola nga tegukola wali bantu. Hey! Tewaliyo ssaala gy'osobola kusaba ng'oli wa buvunaanyizibwa nnyo. Katonda n'atonnyesa enkuba ya ssente nga zigwa wooli. Zirina kuva mu mukono gwa muntu ne zijja mu gugwo. Era ky'ova olaba abaakulembera bali eri bannabbi ba Katonda alayhim salaam yabawanga ekisooka mu byonna kuganja mu bantu abaya beetooloolanga. Obuganzi bw'obufuna tebumanyi bugagga. Omuntu ng'olina obuganzi teweetaaga bugagga. Ate kikyogenda okukola gwe ng'omanyi omutsimi wa ttooyi akwagala ne bw'anajja okukolera omulimu akukolera akwagala. Gwe yalisabye 5 agenda kusaba 2 obwo si bugagga. Okuzimba ng'omanyi omuzimbi nga naye akwagala mukwano gwo. Gwe tebereza kakati katwogere ku faculties eziri mu duniya muno ne kijja nga buli faculty yonna nga bweri oyinamu omuntu gw'omanyi nga mukwano gwo. Manyi kyekitegeeza kyekyo abantu kye bakaabira connection twagala connection. Those are connections ku bisolo ku bantu betugamba nti twakowa abantu oba kategedde bulungi wabula nti ekitukooya abantu we don't know how to deal with them. We don't know how to handle and to deal with them. So kati abantu twetaaga obayigiriza engeri y'okubeera n'abantu. Exactly. N'okumanya nti bannange tetusobola kubeera ku 10 Exactly. Obwo butonde bwa muntu. Obwo butonde bwa muntu. Kiringa nga ekyokulabyako kyenyinza okukubira. Nkeera ku makya ne nkuwola. Bulungi nnyo. Sente. Wentuukira okukwata mu nsawo nkuwe sente yange. Kiba kitegeeza tubadde n'enkolagana wabadde relationship ey'enjawulo. Oli mukwano gwange. Oba ndi muganda. Oba oli muganda wange. Oba oli wakamenti wange. Whatever. Naye nga kyanjawulo si kya bulijjo ng'omuyise w'omu kkubo. Ekyokubiri we have trust. Onesiga. Wentuukidde okuwa ki? Sente. Bukya ku makya omuntu ne bamubba omuntu n'atamusasula. Namuga wiiki ejja ngenda kukusasula. Sente ne zigenda mu myezi emeka? 2. Ne zigenda mu mwaka. Ne zigenda mu myaka 2. Oli n'atuuka n'ebbanja n'abanga yali erabira. Noono naye n'awalana gwe yawola. N'omukwano ne gufa. N'ebyaliwo byonna ne bifa. Kati ku bonna ani abaasinze okufiirwa? Oli omukwano yagulyamu sente yalema osasula ebbanja. Ate ono ye yakyawa buli kimu yakijjawo. Yafiirwa sente n'afiirwa n'omuki? N'omuntu. Ono yawola yabasinze okufiirwa. Aba afiiriddwa nnyo. Very good.
lwaki afiiriddwa omukwano ne ssente ate zifudde oba kategedde bulungi kyokka ate kimwetagisa okuddayo okufiiringa ennamba eyo addemu afuna omukwano omulala gw'aneesiga ate era addemu naye amusome era naye bw'anaagwa ebibuuzo daatayita nga naye amuta kati kitegeeza ogenda kusoma paka mu kabuli era kyekimu n'obufumbo omuntu abeera n'omuntu n'awangala naye emyaka egyo 5 n'amuyiga obunafu bwe n'ayiga n'amaanyi ge n'amala n'agala naye obunafu bwono bwo bunnemeredde kamute n'amuta naye nga motoso kye yeerabira agenda kuddamu era yeetaaga obufumbo era addemu asome kyokka wali yabadde yayise ng'atuuseeko mu toopu wanaddayo mu nasale oba kategerekeka bulungi kati ekikulu kya byonna sooka otegere omuntu yaani omuntu ye yakolebwa yerabira omuntu wa nsobi wabula gwe Katonda bw'aba akuwadde omukisa ogujjukiranga tokoowa kujjukiza jjukiza we ya necessary oba kategeera bulungi so kati eyo embeera weeri okunyiiga okususse ku buli kimu bakusobezza oba gwasobezza kituufu oli mutuufu oba gwe si gwe mutuufu balina kye bakukoze ddala mu butuufu kyetaagisa okunyiiga onyiize kyenkana ki beera n'ebipimo ebirungi osonyiwa kyenkana ki okusonyiwa tekulina kikuyamba gw'osonyiye kiyamba ggwe okukkakkana mu mutima n'otukula nze ndi wano nze mu mutima gwange sina muntu gwenyiigira seka okunyiiga okutya sooka ombuuze nti okunyiiga kutya okuba okusiba okwo nti siriddayo yadde n'okwogera naye sikirina ekyo kina seka wenaaviira wano nga njiza ebintu bingi oba okitegeera bulungi abantu nga twabakyawa okutuuka ku seringamba nti essimu esobola okuvaamu naye nga bwe musisinkana in person omuntu osobola okumwa nti oli otya munna tubikola ate kati nze nkubuulira kati eddiini ate eyo kyekubanja jjukira twagambye nti eddiini kitegeeza bbanja tuli mu kusoma kati olwaleero nga we nagambye nti ndi n'omusomesa nze ndi student nga bali kati tulina ebintu bye tugenda okukyusaamu omuntu akunyiiza naye kati nno mugaddewo kituufu n'osookera ku TikTok n'oblockinga n'ogenda ku simu n'oblockinga n'essimu n'ogidiriitinga ebintu bino we tubyogerako kituufu kituzzaayo ku buntu nga bwe nakugambye nti ffe n'ensobi tuli batya babiri ekyokubiri okunyiiga si buli kunyiiga nti kubi wabula okususse ekintu kyonna buli we kisukka ekigero kifuuka kya bulabe enkuba togiraba nti nnungi etonnya ne tufuna ebyokulya n'ebyokunywa naye neemala esukka ekigero ate bivunda buvunzi tewaliyo kintu kyonna kibeera kirungi nga kisusse ekipimo mukwano gwe tuba twogerako abantu tobalabangako abasiriwala kente kati kino yakoze kyali yasusseewo ekyo kyakwesiriwaza kwennyini buli kimu bwe kisukka ekigero kifuuka kyaki olaba n'obulamu bw'ensi eno abantu bwe baagala bwe busukka ekigero Katonda n'akuwangaza emyaka 10,000 weesabira okufa oba kategedde bulungi osanga abazadde nga gaba naye Katonda nange ntwala abaana mbamenye weebale nnyo kati akantu ako aba akyatambula aba takyatambula oyo wakukululira kaliba kati mu mbeera efaanana bw'ekyo waliwo n'abantu boolaba era mu myaka gye balina ng'okakasa nti bano bali ku kibonerezo nga bulamu Katonda bumuwadde kumusomesa asasule amabanja g'agamaleyo teri agenda gayingiramu Mungu n'akuwa obulamu naye nga kigezo oli ku 120 weebale nnyo gwowoza bulamu naye ng'oli ku kigezo ate ne wabaawo baagiwangaaza nga weebali bali kawerette byonna abikola tuba twogera ebintu bino stories ogera nojjukira kaakati story gye nalaba eyo omukyala ng'akuze emyaka nga nzalyali 80 nga banna be bayazaala bameka oba 10 na bonna nga baafa
kiri common ekyo abantu ebyo Katonda abibakolanga Katonda ebyabikola naye ebiseera ebisinga back the curtains wabeerayo ekintu ensobi zibeerayo kati mu mbeera eyo mu nsonga zaffe ezireeta amajini mu bulamu twakalabako ensonga bbiri omuntu okunyiiga ennyo ekisusse omuntu okwenakuwaza ennyo ekisusse ensonga ey'okusatu alfaruqu shadid era okusanyuka ekisusse buli lw'osanyukanga ennyo okimanyi nti mu bimu ku bintu ebiraga omuntu nti bulijjo tumulaba nga tulaba ategeera kusanyuka oyinza okusanyuka n'ogenda n'okuba waawe ekintu gwe papa n'osukka we waalikomye kireetera sheitaani okubeera nti omutima gwo bwe gweggula ennyo ekisusse eyingira automatically ekyo kyo kyeraga bwerazi ng'osanyuse nnyo n'oyitawo bwe abasanyuka ennyo n'asuubiza by'ataalisuubiza oba okitegeera era okusanyuka ennyo nako ebiseera ebisinga kujja nnyo ku bantu omuntu ng'ayagala nnyo okwenjoyinga essanyu lye ng'ali yekka nkiraba omuntu anyumirwa essanyu lye ng'ali yekka sanyu nga awulira ye nga ye alina byakola ebimuleetera emirembe mu bulamu bwe era nakyo kimwawulira okuvaako ku bantu ojja kgenda okusanga ng'amasanyu abantu bagafuna mu mbeera ez'enjawulo waliwo abafuna amasanyu mu kunywa emyenge waliwo abafuna amasanyu mu kumipiira waliwo abafuna amasanyu mu bwenzi waliwo abafuna amasanyu mu bintu eby'enjawulo ebigasa n'ebitagasa ne wabeerawo ebimu nga nabyankiso nga bijja era omuntu kuki ku mulamwa ne ku bantu twagaye nti buli kikujja mu bantu kikuleetera obulabe era kimanye bumanya nti kigwa mu mpisa mbi ekyokuna okutya ekiyitiridde mu kutya otya gwe wennyini ng'omuntu mu kutya mulimu ebintu bino wammanga okutya kukuleetera okwashuuminga n'otondawo ebintu by'otalinaako busobozi nga bwe twalabye kiri omuntu afulumya ekiro tewali kimuli n'atandika ne yeeterawo ebintu okutya kukutiisa okubaako ebintu by'okkiririzaamu okutya ne kukuleetera okutandika ebintu bye waali badde osobola oba okitegeera bulungi okutya kukuleetera ebintu bingi mu bulamu gwe ng'omuntu era kyova olaba n'abantu abasinza amasitaani mu mbeera y'okubeera nti basamira n'ebintu ebisigadde bagiyita miki emiziziko oba n'emizizo emizizo gye babateekako gireeta kutya mu bulamu bwabwe oba okategeera bulungi kireeta kikuteeramu emiziziko mingi n'oyita mu bintu bingi naye nga bikutiisa byonna bw'edina eddagala litwale bw'onaakola bw'oti ne bw'oti lijja kukola kino kukutiisa mu masaŋŋanzira onaabiraawo nze lumu nasangako omusajja ekibuyawo mulaawo ng'ali mu kunaaba oba okitegeera kati ebintu ebyo byonna byonna babikuteekamu kukutiisa okukutiisa tekwawukana era abantu bonna baleeta embeera ezifaananako n'ensonga zino njagala nsooke nzimaleyo then nsooke ngezeeko okulaba nga nyingirakoko mu mbeera ezifaanana bwe zityo okutya ekiyitiridde kitegeeza buli kikutiisa ebiseera ebisinga kigwa mu masitaani embeera yonna ekutiisa gwe ng'omuntu n'ofuna okutya ku buli kimu otya obwavu otya kino otya loosi otya kiri otya kino otya kiri weebale nnyo kizibu nnyo okutya ekintu ate n'okiwona kizibu kizibu nnyo okutya ekintu n'ogamba nti okitya olutya olw'okutiitiira era ojja ffa kati okutya okuyitiridde nnyo abaganda bakuyita kutiribira n'otiribira oli waayitira ne liyingira mu gwe ne litandika okuwa directions ku biki by'ogenda otambulirako ensonga ey'okutaano al-ghaflatu shadid omuntu okubeerawo ng'oli mulagajjavu obulagajjavu bwawulwamu emiteeko mingi
okola nnyo ebintu ebitalina kye bikwongerako spiritually, mentally, physically. Obeera nnyo mu bintu by'okuyisa obudde, oyisa bivvulu. Gwe buli wabye ekintu eky'obwonoonefu kyonna, buli wantu ewali ekintu eky'obwonoonefu ky'oyinza okutunuulira gwe ng'obeerawo. Buli kintu kyonna ekiyitibwa ebintu ebitagasa ng'okibeeramu. Oyo n'omuntu oyo afaanana bw'atyo tasobola kuwona magi. Gaba gayina okukuluma. Ayagala tayagala? Ayagala toyagala. Gwabeera mu bifo ebitali bya buvunaanyizibwa. Eva gwe bwe bakusanga abantu boyina si ba buvunaanyizibwa. Okwatagana n'ebintu eby'enjawulo ebitalina kye bireeta nga bigwa mu kintu kye bayita emyega yaazo. Oli mugayaavu. Toli wa buvunaanyizibwa ku ddiini yo, oli mugayaavu. Oli mugayaavu. Towa budde bintu birina vali mu bulamu bwo. Oli mugayaavu. Omubiri gwe toguwadde budde bwe gwalyetaaze. Towadde omutwe gwe toguwadde chance kulowooza bintu bikuzimba. Omutwe gwe toguwadde chance nnimiro togirimye mu bintu birungi. Oli mugafula. Kituyita gafula. Oli mugafula. Bintu bitwala butwazi budde. Olowooza oli wano kulya na kunywa. Na kukola by'oyagala. Kuzaala baana, kutambula kuvaawo. Si bwe guli. Oyina ebyetteeko ebikuliko, oyina by'oteekwa okukola nga by'oyagala toyagala tobikoze, ogenda kufuna obuzibu. Ne wabaawo by'otayina kukola nga bw'oba okikoze, it beautifies, naye bw'oba tokikoze, it is okay. Oba okitegeera bulungi, ne wabeerawo by'ogenda okuleka nga bw'obireka teri agenda kuvunaana ssaawa zino. Naye nga weebitaye. Bajja kuvunaana. Ogenda kubeera mu kooti. Lwaki kati ekyokulabirako osobola okubeerawo essaawa za leero oli muvubuka n'ogaana okuwasa. Myaka 2, 25, 3, 35 noga kati wano ndabika nkuze kampase. Ogenda ku abaana we bali kuyitidde jjajja. Tojja kunyona ku sukaali w'abaana kuba wakerewa. Buli lwokerewa okutambula era otuuka leeti gy'olaga. Buli lwokerewa okutambula buli kimu kyonna ogenda kulya ebyengera byakyo. Kati tugenda kutwangwemu. Buli kimu kyetaaga mu budde obutuufu. Ensonga ey'omukaaga gye njusembyayo nayo al-inkaabi shahawaati. Abantu okubeera nga beekwata nnyo ku bintu eby'obwagazi. Mulimu abakyala. Zino nno ensonga zonna buli emwe tusobola okugisuna munda ne tugiyingiramu naye nziise kungulu. Abantu okwekwata ennyo ku bintu eby'obwagazi. Myenge, byakudigida. Omutima bye gwagala. Byonna gwe buli kyomanyi. Ng'omutima gwo gukyagala nnyo. Kubanga gwo twagambye kinyama bwe kirongooka omubiri gulongooka. Kyova olaba nti essaawa za leero omuntu anywa omwenge ne gumukuba ku kkubo oba ne bamutomera ng'asala ekkubo. Buli omu n'agamba ndi kati yabadde akwatira ki ku Nnamaalwa. Lwaki yanywedde omwenge? Omwenge Katonda kwe yayisirizza okufa kwe. Bannaye abavubuka muve ku myenge, muve ku myenge, muve ku myenge. Naye nga weebale nnyo ojja kulwala. Va ku bintu ebifaanana bwe biti ne bwe biti. Va mu bidongo, osula bweru. Ebintu byonna ebyagalwa omutima. Ng'omutima gwo byagala. Bireeta obulabe n'okubeera nti omuntu ayanguyizibwa nnyo okuyingira mu bintu bya sitaani. Era bw'oddayo ne weekebera, ojja kugenda okulaba nga buli kintu kyonna ekinyumira omutima ebiseera ebisinga kyetooloddwa mbeera za sitaani. Kyagalwa omutima. Era ebiseera ebisinga abantu tetusobola kwagala bintu bifaanagana, kiba kizibu. Era ebiseera ebisinga na kino nakyo kikugoba ku bantu. Oddayo era n'ogamba nze bwe mbanywa kabbiya kange nkaagala nnyo nga ntudde mu kati wali. Njagala nnyo okunywa enjaga yange nga ndi ku mugga. Weebale nnyo aba alowooza birala. Lwaki alina mukama we gw'alina okwogera naye mu ye. Era kyekigendererwa ekiri mu kubeera nti embeera zino zonna nga bwe nzikunnyonnyodde lwaki zikugoba ku bantu. Olina okwogera ne mukama wo akuwe orders ku biki by'olina okukola. Kati ekujjawo emize egyo gyonna gikujja mu bantu osobole okubeera wekka. Osobole okufuna orders ne by'olina okukola. Nga ki ekibikuwa? Magini. Gakuwe ekyokukola, gakulagirire. Era kyova olaba omuntu abeera yekka n'afuna ebirowoozo, n'alowooza nnyo, omutwe ne gumuluma, n'awunzika nga
yeye nyini talina kyafunyeemu oli n'agenda n'anywa enjaga yeeyawudde n'agenda eri n'anywa enjaga ye olubala okumugenda ku mutwe ate najja n'ayonoona ebirala oba okitegeera bulungi nnyo lwaki ki ekimusindiikiriza ffe tetugamba nti njaga ejjini erimuliko ejjini erimuliko erimutumu okukola ebintu byakola kati gwe omuntu agenda oddiringa naye wano ze nsobi ze tukola nti gwe omuntu ebikolwa byonna byonna byakola tosobola kwawula munoga nti ono nno kino akikola naye waliwo sheitaani emukaka kati kyova olaba nkugambye nti olina okusonyiwanga nze nga nze omuntu waliwo n'omuntu ekintu kyakola mu bulamu ng'abadde aluddewo ne mugamba nti ndwadde olina ekikusumbuwa kyekikukozesa ekyo naye ebintu ebyo byonna byonna nga tubyogeddeko byonna biriko eddagala lyabyo ne bye tutamenye ebizibu bingi nnyo kw'osobola okulabira okutandika okufuna ebirooto omuntu nga funa ebirooto ebitategeerekeka ebimu ne bituuka n'okutuukirira oloota ebintu ebitategeerekeka gwe wennyini nga bikutiisa oloota bakugoba obuuka mu bbanga bintu bingi nnyo ebireeta amalogo mu bulamu naye nga sofa zino z'ensonga enkulu era bwe tubigendamu bino mu bitiisa mu kunakuwala waliwo ebiriwo ne mu nnaku waliwo ebiriwo mu kusanyuka waliwo ebiriwo ne mu kutya waliwo ebiriwo waliwo ebiri mu kwegayaaza ne wabeerawo n'ebiri mu bwagazi byonna tusobola obiteekululamu emiteeko nenzija ne nkugamba nti nkonye ku kino kwebaka tulo omuntu abeera bw'ati afuna ebizibu bwe biti abeera bw'ati ne bw'ati kino kye kibeere kati ebintu bingi bye tutasobola kumalayo olunaku lwaleero bingi naye tujja kgenda tumogolako mpolampola insha allah mu mbeera tujja kubiddamu era tujja kuddamu mpolampola naye ng'omukyalo ono njagala omukyalo ono mwogeddeko awo sibula abantu seeka bannange abatugoberedde era basobodde okutulaba okuva gye twatandikidde paka wano we tusobodde okubeera nga tuggusa ensonga tusaba ekitiibwa Allah nannyini nsi buli omu amumalire ensonga ze ate naffe amaleeza ffe tubakakasa era nga twogera okubabuulira nti tewaliiyo akira Katonda tewaliiyo kiyinza kumwegezaamu Katonda asigala ng'era nga bw'owulira erinnya lye ery'omulimu bwe lyakwata ekyamutumya Katonda mutonzi wa buli kimu teekako ekyo wa buli kimu tusaba Katonda abakuume mubeere emirembe ate naffe tubeere emirembe eno paka lwe tunaddamu okulabagana inshaallah seka naye nze nnyo akaddeko waliwo ne Seko omulala waliwo edda ali ku kamera waliwo ne Seko omulala waliwo edda gwe tulaba mu mmotoka naye bannaye mwebale nnyo obudde bannaye naye omuntu okuwa obudde si kintu kyangu naye omuntu wakufunayo akadde nakatuufu naye kye tusinga okusabiriramu mu byonna kwe kubeera ng'abantu baganyulwamu ate bayige bategere ekyokukola bayiga bajja kuyiga lwampaka inshaallah naye nga saa yonna nze Sharifa tusaba Allah akkirize naye nga Avi thank you so much abatulayo okuba gye twatandikidde paka wano wetukomye olunaku olwaleero Seka tweyanza nnyo tweyanzeege naye nga mwenna please oba badde mupya kuno channel please subscribe like nga comment nga sho bwe tujja kuba nga oziraba zijja kubeerayo tulabe nga ate tuba nga ate tulina ebintu bitutambuza naye nga sagala walabe nti programs zino ziwagiddwa aba AC Home Solutions fe bakafu when it comes to cleaning and beautifying your space post construction post renovation oyina ntebe zo ziddugala oyina carpets ziddugala kugamba oyagala okukulongoosa abantu bakyalina budde ebintu bingi nnyo abantu bali mu kuzimba everyday buli kaseera bazimba so AC Home Solutions we are here to clean and beautify your space. So tukubire ku 0701 542372. Then actually number ya before I complete number ya Seka tugenda giteekawo sawa kijja tuyambako wayinza okuba abalina ebibuuzo n'oli kyayagala okumuwabulamu number ya Seka tugenda giteekawo tugakuteekako Seka agenda kubeera mu blue Seka inshaallah neteekawo number ye so kyekyo then Osobola building company Saga wera bintu bakyalina promotion as long as olina ettaka lyo ng'olina ne million 2 okuzimba nebo Osobola building company kyona afuna nga muzimba tukagamba tusobola okubeera nga tubeera ewaffe so kiri yes tubeere newo yes omanyi
era omuntu ewewe ne baba ina room 2 wabawo so osobola building company ebikwatagana n'okuzimba kukolera luzi kukolera ki renovation biki tugenda munaku nkulu so byonna tubenga ate obeera nga weeyagalira ewo so osobola building company enamba ziri awo osobola mukuyako n'obanga ate kiggwa naye nga mbadde Nabulime Esther wano ku Atalk with AC Brian abadde camera. We meet next time. Bye bye.